Ekkanisa y'Oluganda e Thornton Hill yaggulwawo mu mwaka gw'1207 emyaka 14 egiyise. Ekkanisa eno yaggulwawo ku musingi gwa Church of England. Ekkanisa y'Oluganda ekwaniriza mu kusaba n'okusinza mu Luganda buli ssabbiiti ebbiri ezisembayo mu mwezi okuva ku ssaawa 9:30 ez'olweggulo. Twenyumiriza mu kuzimbagana mu by'omwoyo n'ebyensi n'okukubiriza buli mukristaayo okuweeza Mukama nga tuyita mu ttiimu zaffe ez'enjawulo ng'ey'abakyala, ey'abaami, ey'abavubuka n'ey'abaana. Endagiriro: ekkanisa ya St. Jude ne St. Aidan, Thornton Road, Thornton Heath, postcode CR7 6BA. Okumanya ebisingawo osobola okukuba essimu 07628273427 oba email info@ekkanisayoluganda.org.uk.